kiki kyokoze okukiikirira Robert Kyagulanyi Center mu kubanga ffe bafuto ndi fusoja we Dubai fenga ffe bafutoja tuyagala nnyo okulaba omuntu atembeeta omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Center mu kubanga awataliye oba oli awo naffe twandibadde tulina maanyi gasobola kwenyigira mu bintu bino tukola kiki kyokoze okufrontinga omukulembeze okuba nsooka omulaba wano omwambadde kituufu tukyagala ne MPO naye kiki ekisukka ku kwambala t-shirt kyokoze kisobola okubeera nga omuntu buli muntu yenna ali mu kyalo yamumanya ekisooka ekikulu kiri kimu mu nseeno kwekuvayo nno noyogera nti ndi wa MUFT ekyokubiri kwe kutambuza enjiri nga bwe tutambula kati nja kulwana paka MUFT Yes, ba followers ba Rovin Media mwenna tubaniriza ku mukutu gwaffe guno leero tuli eno Uganda twasazeewo kubaleetera bannabyabufuzi abagundiivu abawagizi ba People Power okitegeera abawagizi ba Robert Kyagulanyi Center omukulu ono tuli eno nakifuma mu gombola y'e Kasawo agenda kukiika ku district nga kansala tuze tumubuuzemu ebibuuzo kubanga tulabye tuva ku mikro tulambudde ebifo bingi tuva ku masomero ag'enjawulo nga tulaba yasooka okwogera ate omukulu Kiwanuka Sulaiman n'abaakiko naye obubaka bwatuuse eri abawagizi be oba eri bannansi okutwaliza wamu twagala tukubuuzeeko ssebo nga tonnatubuulira byogenda kubeera nga otukolera oba wa wogenda okwesimba twagala weyanjulira abantu tugende maaso abampuliriza nsanyusa nnyo okubeera ku media ya muganda wange Rovin Media manyi ono twasoma naye mu kuno olimu obi wange dda ku kuno olimu amanya nze Kataligirya Kalema Muhammad agala okiikirira eggombola ly'e Kasawo ku district Esebo kakati toyanza nnyo okutweyanjulira tulabye nga otambula nnyo n'omukulu ono Sulaiman omukulu ono mwasinkana wa okubeera nga muconnectinga to that level nga akwesiga bwatyo kuba buli kimu gwakigula akubira gwa amasimu kyajja kitya ekisooka obwesigwa kikulu omuntu buli omutunuulira olina okumanya kyayagala nawe olina ekyagala kati Kiwanuka Sulaiman namutunuulira nga byenjagala naye byakola ki byayagala omuntu alimu ensa oba empathy omuntu alumirirwa abalala naye gwolina okuba naye bwobanga olina omutima ogulumirirwa okitegeera kati Kiwanuka Sulaiman twasinkana mu mbeera nti twasinkana mu byabufuzi tusikana mu byobufuzi musajja musiraamu ate n'afuuka muganda wange era Sulaiman alinga mukulu wange kati naye nga twasikana mu byaki mu byabufuzi okay kakati twagala otunyonyoleko katono nga ggwe kansala ekitundu kyo baako obutono bw'otunyonyola ku kitundu kyo kyogenda okukiikirira biki byobasuubiza byogenda okubakolera biki byogenda okukola aliyo byatakoze gwe mulundi gwo ogusoose okwesimbawo oba weesimbawo okodda ku kifo kino kakati si gwe mulundi ogusoose ekisanja ekiwedde ekisanja kino ekyo kalunda okuwedde kuno neesimbawo era nali wakusatu wali wakusatu kifo kyekimu era nkomyewo ku kifo kyekitya kyekimu naye abalonzi luli okulonda okwaliwo kwalimu emiyaga gwali mungi abalonzi balina obusungu balina obusungu bungi olwa gavumenti eno etwise obubi kati abalonzi ne basalawo buli kimu ekikola ki era ne President Kyagulanyi Center mu principal waffe yakyogerako nti luutu eno tebaagala kukola nsobi gye baalimu okulonda abakulembeze okuwafulaga abakulembeze abatalina nti kati essaawa y'olwaleero ogenda bakolera ki nga banna Kasawo ng'okiikira ku district nze nno kansala omulimu gwe ogusinga obukulu ayinza obutaba na ssente naye ekisinga obukulu kwe kutwala endowooza z'abantu n'oteekeza abantu mu kansala ekyokubiri okwesa ekigambo lobbying nti kansala oba toyina ssente naye olina emikwano egisobola okukola ekyo nga gavumenti bwetalina kyekoze olina mukwano gwasobola okukola ekintu ekyo kati oyogedde ku Kiwanuka Sulaiman tutugabye ebintu ku ssomero ya God's Plan y'amabaati 10 enzi yagenda n'engasuubiza mu linnya lye kitegeeza nti nze nina mukwano gwange asobola okukola ekyo kyendaba abantu kikibeetaaga nti tetugenda ku God's Plan tubawa seminti n'ebitabo
ne tugenda Kamwokya tuli wano Kayini Alasi era abawadde ababaati ameka 10 byonna biyita mu kibeeta robbing ntize bwe mutuukira ne munnyonnyola obuzibu bwaffe ng'abatuuze b'omu Ggombolola n'asobola okubatuusaako empeereza eyo kibayita robbing n'omukulembeze omuki omulungi. Kakati mu Uganda tulina ekintu kye tumanyi nga kye bayita foot soldier. Nsobola okukutwalira kuba foot soldier oba gwe just oli mu bedo oyagala kujja buzzi kwesimbawo. Okununula eggwanga lyaffe okulijja mu mikono gy'abali abasajja bagwira okulijja mu mikono gy'abali okulizza ewaffe oba otadde ettaffaali ddene nnyo. Kati foot soldier jagala nnyo okubeera foot soldier era ebiseera ebisinga mbeera nnyo mulaale za Kyagulanyi naliko mulaale sayidi z'ebuyikweyo abasajja ne batwala emisinde era twali tuli ku mirimu gy'aba foot soldier nga tukuuma mukulembeze waffe obuyikweyo. Kitegeeza nti nze mbeera Kyagulanyi gy'ayitamu essaawa zino ng'agitamu ku lwanyi sinza butabeera foot soldier. Waliwo omuntu akiikirira NUP akiika ku disitulikiti y'e Mukono nga wa NUP si bwe kiri gwe naawe oyagala kaadi ya NUP okakafu ki bw'olina nti kaadi eno bagenda kuzikuwa okuleka oli incumbent. Kisinga obukulu kiri kimu okoledde ki abantu kisinga obukulu naggambye kansala ntaba nasse naye olw'opinze kyenkana kye eri abantu bo osobole bwe kikulu kiri kimu NUP ogigasseeko ki mu kulobingako ko buli wa NUP kyabaakoze bagamba NUP ekoze eki kati ekibiina akigasseeko kyenkana ki nga ye mu kasawo. So awo bukakafu obujja nti awo kawenzija nti bwe banajja ne babuuza abantu nti kwoli n'oli ani asinza obuweereza ng'ataliyo nayo osobola singa obuweereza aliyo ensobola olwala tutambudde ffenna ebintu byetugabye oŋŋambye wedda nze mbigula nze mbikwasaganya kitegeeza nze nkoze okulaba nti omukulu abikola ki abiwaayo kyekisinga obukulu. Tweyanziza nnyo tweyanzege ndi musanyufu oli obi wange twasoma ffenna nkumanyi bulungi okuva ku epaka kuze bati kyoli mbadde sikikusuubira era ndi musanyufu nnyo okulaba nga abavubuka muvuddeyo ne musobola okubeera nga mulwanyisa dictator Museveni okuba okulaba nga atulekera ensi yaffe tugiyagaliremu omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyeyasuubiza tusobole okubeera nga tukituukiriza. Tweyanza nnyo tweyanza kamu naga otegeeza bannayuganda abandaba nti Kalema Muhammad wa NUP